bannange ekindagisiza feesi yange mubadde mu complaininga nti ebintu byetwogera si bituufu tetuli ku polisi kwetunda abaana b'e Jordan ngenda teekako mukabaka amulaba bakabaka abo bonna polisi eno polisi mubuuze omuntu yenna ali e Jordan abo bakabaka babeera ku polisi tetuli ku ma office fenna tuli ba police offices za njawulo zena gira mu security link waliwo aba Middle East waliwo aba Creative Group n'abasanzi naye bannange mbeera nga mulabi mubeerenga tetuli kwetunda muli tukuma ku Facebook betundira twajja kwabadama Uganda mugimanyi tewali muntu avaayo ng'ali bulungi tubenga ffenna tulina ensonga zaffe wali obwana obuto myaka 17 myaka 16 obwana bukampani bwabuleeta eno yakola obwakadama yenna abeera munaku teriyo mwana wa mugagga akola bwakadama naye even if you call them that you are in trouble they don't care. Security links Middle East Creative Group nawe Ivan agent gwe tuliano we are suffering we don't eat. Can you imagine bitoilets byetukozesa biringanga bidoli tubagamba tuli Jordan naye mwamulowooza tulimba. This is Jordan kanzemu mbalage kikabaka kye Jordan wuuyo eno Jordan tuli kushabala amaani abaana bali wano balwadde tebatuwa ddagala batuteekako emisango tuli shabala amaani police station ate tebaleetayo obugundi ndala nti oba ojja okola omulimu batusasula zi overstay kyokka nga madamu yaba alina okusasula overstay eyakusibye yalina okuca kati imagine omuntu akusibisa atya wano waliwo n'abaana abamalako dda contract ne bamala ne babasiiba olwokuba bagana okusayininga contract endala afaanana bw'ati ddala omuntu eyetunda mulaba nga viiri mulabe fenafena engalo zajja dda Clorox daga engalo zonna ntwadde Clorox ddala malaya aba n'engalo bweziti oba n'enviiri bweziti bannange tuli eno tubonaabona yenna asobola okukola kyakola bannange mulekerawo abaana okujja ku bwakadama fenaffe twalinga mmwe nga twagala okujja gavumenti bw'eba esobola stopinga abaana okujja e Jordan abaana bali abonaabona mu ddwaliro bw'ogenda bakuwa Panado twajja n'eddagala okuva e Uganda batusiba tuli eno abaana babateekako misango gya njaga eddagala lya Uganda jjukira lyesiri eryeno bino bituufu tusula wano tusulanga mbwa ababangali bali wano bafiripino bemuwulira bayomba abaana bayomba buli kanaku bayala periods zituyitamu tuli bakyala tetunaaba agatoyi gonna tegaflashinga batuwa kobisi Security link mwatugamba buno tujje n'amakerenda Security yatusayinirisa tugulako ebisango buno tutwale twajira n'enjaga mwatusayinirise endagaano nga 10 mbuzimanya nga tutangalako kontakisa mu mwagala miliyoni 7 tukola tebatusasula kati miliyoni 7 tugenda zijjawa tuli makomera tulina abaana tuli balwadde tetulya bannange tuli Jordan tetewali wano alimba tusula ngambwa muntu ku muntu wano tusula mu karumu katini kati bantu 15 abana Uganda kali saazo tuli 20 waliwo abanagana waliwo abanakenya waliwo ababangali bali eno bayiikanga buloolo ate nga bakyaleeta buli kanaku ate ekyo wekiggwa newe bakusiba omwaka mulamba wa myezi 6 gwe weegulira tiketi ate nga batugambira deportation mugamba abaana balekeraawo bikampani byonna babisazeemu Security link mwangamba mbuno nzija n'amakerenda ga penikira ag'omugongo kyokka ne banzigulako omusango munajja n'enjaga Evelyn Nabukeera ndi wa Middle East ndi wa company Explorer Dubai ono neyamuleta nakyamujjukira bi agent Ivan oli mukono Creative Group tuli eno tubonaabona mwe muli eno mutudde batuwa bikobusi bitusiba mu lubuto tebugenda na butoyi Security link mwebale kunsi
weebaka nga naawe okola ki nga naawe olyoka weebaka tusula tutudde kiki kino naye ddala bannange tuli Jordan bwe bwobukakafu biibyo bikabaka byabwe biibyo nze ngamba we tuba tuteesa tusinziire ku mbeera gye tulimu na kuyamba abaana abajja nze nali simanyi nti ndituukako ne Jordan nenfuna embeera eno ye bannange buli omu akole gy'asobola ayina obuyambi ayambe tuli Jordan